Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizzaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Tuli ku Extra Digest era nga tukyaliddeko muganda waffe, mukwano gwaffe, omuyimbi, omuzadde, businessman, ate omulimi nakinku Maseklo. Nkwanirizaako ku show. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Nsanyuse okubeera ku lutimbe wano. Naye gwe mba nsinga okwebaza. Amiina. Weebale nnyo weebale ddala okunnoonya. Yesewa. Naye abatulaba bane muli mutya. Mwebale okwekuuma mu mbeera gye tulimu. Mwebale okugoberera ebiragiro. Si y'enkomerero. Kituufu. Si y'enkomerero. Gumamu. Okunaba mu ngalo si kyamaanyi nnyo. Okwambala masiki si kyekisinga okuba ekibi. Okugoberera ebiragiro bye tulina si bingi nnyo. Tunaatera okutuuka ku nkomerero. Guma togwamu ssuubi, togwamu maanyi. Genda mu maaso. Naye buli omu gy'asinziira okwewala obulwadde okoze kya ttendo nnyo. Abantu baffe batufuddeko mu kiseera kino. Weebale nnyo, weebale eddala gwe agoberedde ebiragiro. Weebale kunkyalirako. Amiina. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Bulungi. Senga tukutumidde. Owaaye abantu bano beetaagamu okujjukiza. Nsaba tubaweeyo kakapeera k'oluyimba. Oluliro twasooka nalwo. Oli muzimu Nankyawu mulondeke. Njagala amayisagala abantu baddeeyo kuwakana nti si yeye. Abataka b'ebibuga bange mwanguwe ab'ebukunja mujje wano nze nabayise bino bisana ne faaza genda mu kigo ewa Maseklo muzimu gujja mu kiro mwana muwala omwaka gwawera yafa bamuziika mu nkokoteri gulugulu maso okuziika kwa Nemesa samanya kibi byebimuku bya manja ate nga taseka oli muzimu Nankyawu mulondeke engeri gye wafa omukwano gwayonooneka labira kafaananyiko kakanondeka Sachisalinda joli jenzija wali wawakana yono tuline Maseklo eyayimba omuzimu gwa Nankya 2007 ogwo mwaka 2007 tukulunguludde kati emyaka giringa 14 ebbanga ligenderedde emyaka gikuza abaali abato kati bakuze bw'oba wazaalamu omwana kati akuze mutabani wange gwe nalina mu kiseera ekyo kati wa myaka 15 wamuzaala tonnakola luyimbo mu kiseera ky'oluyimbo olwo kubanga wenamuzaali yalina emyaka omwaka gumu wenamuzaalira wenakolera oluyimbo olwo yalina omwaka gumu kati alina emyaka 15 ayogeyoge omusajja mukulu asoma senior 3. Oh, that's very good. So tulina Maseklo muzimu gwa Nankya tumukyaliddeko eno mukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Ekyaggwe gye tuli era tumukyaliddeko tuzze tuwayeemuko naye tulabe ekitambula kitya ali ku ki obulamu bugamba ki emirimu gigamba ki okutwaliza awamu omuziki n'ebigwa mu kowere wabula nga nyakutegeeze nti tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza basabaze maali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka oba ogifunye nga bano bagamba nti omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China kino bakimaze dda ate nga bakugamba nti okwewala abafere togenda ku Facebook tebakola na Facebook tebali ku Facebook era tebalina kye bakola ku Facebook so okugamba eno gy'osinzira okubanga otulaba nti aba Sun Cargo Shipping Company bagenda kukwatako buli kimu kitambule bulungi ate nga Roast Coffee Academy batendeka ba baristas abakabi era nga bano basangibwa ku Alwada Molao Abu UAE ate e Kampala baguddewo ettabi enajja nankumbi awo ku stera ojja okubanga obasanga bakutendeka obere barista owakabi balina coffee machines ez'okutunda eza haya na okukola service bobo girinanga yafa bekwate buli kimu kitambule bulungi. Maseklo amanya matufu yani. Maseklo ndi muzukulu wa Katongole nze Kakoza Lawrence. Yeseba. Ndi musajja mu Katoliki nnyo. Yeseba. Taata wange omugenzi Joseph Kakoza erinnya lye nalisigazaako kopi. Okay. Tuba Kakoza family. Tuli beekyaggwe nnyo. Naye nga ffe tusangibwa mu kibuga Mukono taata mwe yatuteeka mwe yatuzaalira obutaka buli Kyaggwe eri ewaffe enkoko njeru
owangalira Mukono mu ttawuni. Mukono mu ttawuni mu kibuga kye Mukono kino. Mwenkulidde mwe banzalidde mwenkulidde mwensomedde. N'erinnya mwe linsanze mwe lyansanga. Okay. Njagala tutunuulire osomera mu masomero ki, wasomera mu masomero ki era paka wa? Nasomera okutandikira ddala okusoma nasomera Namiryango Church of Uganda. Walingawo Nasale. Omanyi ffe twasomera mu masomero ga musingi gwa church. Musingi gwa church. Okay, that is very good. Omanyi olujja mwenva lwa ddiini nnyo. Oh, kirungi nnyo. Ffe tulina abafaaza bana. Ewaka? Mu family. Aba sisters mukaaga. Ewaka? Nze mwennyini baali banjagaza kuba mufaaza. Era nange nali nakati nkyabwegomba naye bwakampitako kati. Olowooza lwaki tokyabusobola kati? Bali abantu balina emisoso mingi. Emisoso mingi mateeka ki oba mitendera ki oba misoso ki gye wamenya ng'olaba anti olina okkulirayo kati ffe twakulira mu kigo Namiryango. Olina okkulirayo nekulanga bakuteekateeka. Bakuteekateeka naye kati nze nalinamu ekitone. Omanya ekitone kino eky'okuyimba si kyakusirika. Ate eddiini eyagala nnyo omuntu nga mukkakkamu. Ng'ate musirise. Nga tasamwasamwa. Kati ate industry kino ekitone kino kya talent ya music. Oba kirwadde nange simanyi. Tosobola kusirika. Kati bagenda okusunsula. Akasenge ne kagamba naye nga yo wali obyetabyemuko ebyokusoma obusaserodoti nnyo n'amaanyi. Kubanga ebbanga linamala nga mpeereza mu ebbanga neri emyaka egyo. Tukuze tuli baweereza mu church. That is good. Nga tuli baweereza. Mwekereziya. Namiryango. Nga tuli baweereza naye taata yatuvaako mangu. Yatuvaako mangu obulamu ne butandika okukaluba. Ate nga taata era yaliyo mukulu w'abanne nga yabasomesa yabaweerera abaani badinga basenga bakitaffe abato. Kati ate nze taata yali yanzaala bbali. Bakuzaala bw'omu? Banzaala bw'omu ebweru. Bbali. Kati obulamu ne butandika okukaluba. Okusoma kwalinga kuzibu. Abaasa baatusigaza. Nabo tebaalina nnyo. Yes, tekwali kwa sente nyingi ngakati. Gwa Nagamba. Sijagamba nti beesuulirayo gwa Nagamba. Mu kiseera ekyo okusigaza omwana w'omuntu. Ate nga n'abaali batusigazza nabo bennyini baali tebanana kufuuka bazadde. Kuba nabo baali bakyasoma ebiseera ebyo. Basenga bataata abato. Ng'olaba badde nnene kugitikka omuntu naye baagezaagezaako. Okay. Batulaba baali agadde okumanya ki ky'osubwa obutasoma bufaatha? Kyensuwa obutasoma bufaatha. Nsubwa ensi eyo. Ensi y'abafaatha abo. Ensi entukuvu. Ensi eyo ngisubwa. Ki kye weenyumiririza mu butabusoma? Kye neenyumiriza mu butabusoma? Tewali kye neenyumirizaamu. Kubanga nze ndaba emirembe gyange gyonna yonna gyandibadde eri. Obonaabona kati? Ensi okusinziira nga bw'eri kati yakuyiriba. Ensi yakuyiriba kati. Ng'oggyeko gamba nti twagira COVID. Naye ensi yakuyiriba. Buli kimu kyakuyiriba nakyo buyiribi. Naddala kati omuziki talent yange eya music yakuyiriba. Mpozi oba oli awo abaana abagizzemu bino ebiseera bo bayinza okuba baliko yaddeko. Tebayiribye nnyo. Naye nze kati nze natandika music nga mu Uganda mulimu TV 3. Radio 3. Okitegeera. Naye olwaliro buli district eyina radio. Eyina TV. Kati nze kyobala abaana bakati nze mbeewuunya omuziki gwe banneebuza gubalemera ku ki. Kubanga media nyingi. Media nyingi buli wamu. Nkitegeera. Naye kati ne studios. Nze we nakolera oluyimba lwa Nancha. Nali nakolako album emabega. Yagaana okumanyibwa wadde wano Mukono district yokka. Wangi? Ya district yonna town nga Mukono tebagimanya album. Yali ya nyimba mmeka? Yali ya nyimba mukaaga. Ki ekyakigana okutambula? Ekyakigana okutambula first of all studio. Mwewakolera? Mwe nakolera. Ebyo byonna byonna mbimanya nno mmaze kufuuka kafulu. Ng'ofunye obukugu? Nga nfunye obukugu.
experience. Omanye ebintu ebikola erinnya. Era bambi abaana abajja mu music basaana okukimanya. Ebintu ebikola erinnya omuntu nafuuka celeb basita. Nze nabibalanga biringa bisatu. Ekisookera ddala oteekeddwa okuba ne kibayita omukisa. Luck. Ekyokubiri experience. Obumanyirivu. Kikulu nnyo. Ekirala friendship. Ebintu bisatu nabibalanga bye bikola ekigambo kibayita celeb. Okuba celebrate. Oteekeddwa okuba n'ebyo ebintu bisatu. Okay. Tuli ne Kakoza Lawrence aka Maseklo. He's a performing artist. Musajja mulimi, musajja muzadde ate businessman. Akola emirimu egy'enjawulo okubeezaawo ye n'abamuliraanye n'okwetutumula. Tuddeyo ku kusoma kuno P7 wagituulirawa? Namiryango Boys. Wonna nasale primary eri Namiryango Boys. Secondary eri Mukono Bishop. Gye wagituulira? Senior ey'okuna? Nakoma mu yakusatu. Ebiseera bye mwali mukoma mu senior 3? Senior 4 teriiwo? Anti n'okutuukaawo. Wonna nga nze nteekamu. Gwangi? Nze ate nga nze neeweerera. Ng'olwo okola mulimu ki? Kati olwo omulimu ogwaffe wano gwe twalina ogw'amaanyi kusima musenyu, kukuba bulooka, nagendako ne ku nnyanja eyo n'envuba. Nagenda omanye ekyaggwe Katosi ku mwalo. Omulimu gw'ekyaggwe gusinga obungi gwa kuvuba. Nagendako ku nnyanja n'envuba. Ne weebeezaawo. Nga nkwata ssente n'enzija neteeka ku ssomero. Naye bw'oba wasobola okusasula siniya esooka ey'okubiri paka ey'okusatu? Natandikira mu P4. Okweweerera. P4. Natandika okweweerera. Naye oza zaalinga mmeka? Mwasasulanga sene meka fees tamu? Zaalinga nnyingi. Zaalinga nusu kakaaga, kanaana. Naye kale nga mu kuzifuna nnyingi nzibu. Lutalo okuzifuna. Nga nzibu za kufuna. Naye nga nyangu ngokola n'ozifuna. Naye nga byetaagisa bingi. Kati ng'olina okusonda. So watende walirwa mu ttaamu yakumeka? Kubanga ekiseera ekyo gavumenti yaleetera byatandikira bino bonna basome. UPE. Basome. Ebijanga sente si nnyingi nnyo. Bw'oba zuulidde mu kuzoogera, ninga mu kuzifuna nzibu. Ninga nzinoonya. So mu senior 3 watende walirwa mu ttaamu yakumeka? Natende mu second term. Notende walirwa? Second term. Byanzitowako ng'ebyetaago bisusse okuba ebingi. Ebyetaago byali bisusse okuba ebingi. Wali otandise okuganza ku bawala? Nali sinnaba. Nkubuulira amazima. Ate leka nkubuulire. Ogenda kiwakana naye nga bwe kiri olujja mwenva lujjula basesorodo lujja lwa ddiini nnyo wadde ndi kutwala n'olaba ewaka lujja oluta osobola n'okulooza oba tewali bantu naye nga gye bali emmanju nga watuuseeyo. Mase watandika okuganza ku myaka emeka era mu kibiina ki era ddi? Ntandise ebintu by'abakyala mbadde nkuze. Mbadde nga sikuze nnyo. Omanyi olimba lwa Nancholo. Nancha nalukuba n'emyaka gyali 19. Are you sure? Limba lwa Nancha nalukuba n'emyaka 19. Katonda nga w'amaanyi. Wali muto. Era nali kyenje. Teryali bbanga ddene nnyo nga mmaze okusoma. Lwakuba era byonna nabigattanga. Nagendanga n'enkola nga ngatta ne music nga tugenda twali tulina akabiina olwo ke tutandise. Emikono eyo. Nga kawungezi ngenda mu rehearsals n'obatisa nembatisa eno emisana n'okola okwebeezaawo bwentyo. Abantu laba bayagadde okumanya abakyala bano batandika ddi okutandika abakyala mbatandise nabatandika yalinga mwaka gwa 2000 mwaka gwa 2000 oba 2.5 awo katugambe 2.5 nga walwawo ffe twakula tuli baleera oba tukise bakataala twakulyamu bwakataala bungi nze nakula bakazi mbatya mpaka neno gyendi nze abakyala mbawe ekitiibwa mbatya. Osiba otyalo era omukyalo yasooka gwasooka okugamba kuwamugamba bigambo ki?
amazima matuufu omukyala gwe nasookerako ye maama wa mutabani wange. Maama wa mutabani wange saamukwanako nti mwegombye mukwana. Wabula nali mbeera wa taata wange omutwe yafa dda. Taata yali musawo wa kinnansi. Wangi? Yali musawo wa kinnansi. Taata oyo omuto. Oyo. Kati taata yalina abakyala bana. Ninga buli mukazi alina amakage. Yali musajja ng'alina ssente. Kati nvubuse ndoza ye yalaba nga nvubuse naye nga ndi waka kyava bagamba bakazi b'omwana oyo mumufunire omukazi kubanga akyayinza okubeegomba ne bakwanguyira naye nga nze musajja wa Katonda sibirinako naye abakazi sibyendiko. Abakazi ne basooka bakigaaliriramu taata n'alinnya mu kyoto paka abakyala lwe bagenda ne banoonyereza omuwala oyo ne bamundeetera naye nga gwe bamuleetedde muje talina kyamaanyi nga sirina kyentegeera. Ensi ebadde ennungi gye buvuddeko ng'abantu bakyalinamu omwoyo. Ffe tubaddewo nga tuli bavubuka naye nga tuli baleera. Nze mbadde nga nsoma ennamiryango wano nga nsoma P4 nga tusoma n'abasajja balina ebirevu. Abasajja balina ebirevu ng'osanga omusajja mu P4 P5 ng'alina ebirevu ninga ali mu kirasi. Naffe twasoma n'omuvubuka muyita Ddaani nga mukulu muzibu. Nabalabanga abasajja kati mutabani wange sigambye wa senior 3 lockdown eno emubuliddemu yaŋŋambye jjo yaŋŋambye bw'amera ebirevu tadda mukusoma. Omwana gwenzaala yaŋŋambye bw'amera ebirevu tadda mukusoma. Kati ogenda kukola otya? Kubanga ye tajja kusoma na bwana buto bwe buti. Ogenda kukola otya? Kakati ninteekeddwa okuyiiya. Baluka ng'ofuna ejjezi ze n'oyisaayisaako kuno. Ebirevu bino bya famire bigejja wano bwe biti. Nze ntulugunya bitulugunye. Kati ogenda kukola otya y'obutamera birevu? Sirina kye kyakukola. Sirina wabula namututte kati mu galaji atandike mangu ebyemikono kuba nkisuubira nti agenda bimera era yabyatandise okufuuyirira ate omwana nsinga obuwanvu nsinga obunene ate yakulabuliddewo. Yaŋŋambye nze kusoma kuleka kwokuganya eddadi naye kasaba bimera ebirevu bwe biti siddayo ku ssomero. Lockdown kyeyo kyetukoze. Omwana ono tugambe nti ekyokukoma mu siniya ey'okusatu kya famire kubanga naye wakoma mu siniya yakusatu. Waliwo mwakome ensonga gy'obuuziza ntuufu. Waliwo oyinza okulowooza nze taata wange yafa alina emyaka 23. Bwe naweza emyaka 33 nze golaba nali ntya nga nkimanyi simalaako ng'omanyi ogenda kufa nga mmanyi nange awo wenkoma. Olwaliro kati nnyingidde emyaka 34 naguyitako. Taata we yafiira nayitawo akajji n'enkasamba. Kati omwana wange mpulira nga nina amaanyi agasobola okulemesa ekyo kyayagala nga yina naye n'okukozesa omwana kintu nga tatya kuba kati njagala mutwale Kalangala mu bizinga akolesha mu ssomero ly'amagye w'amagye si w'amagye naye gye ndaba gye nsobola omukuumira yokka. Oyinayo bw'omanyiyo? Mutwala asomero eyo. Lockdown kyetukoze kizibu nnyo. Kizibu. Omwana wange agenze okuwumula yatula P7 guno bana yomu kubatudde. Omwana omulala. Omwana wange omuwala. Odde P7. Naye abadde amaze P7 nga kana katoka myaka 13. Kati agenda kuva mu lockdown nga ameze amabeere. Okitegeera? Byonna bikubeerako ng'omuzadde ne weebuuza what is next? I know. Kati omwana okumuleka okuyaayukira mu ttawuni kamutwale Kalangala mu magye mu b'amagye asomere eyo basomanga abaana abalala basoma eyo tutwalayo abaana abaleke bawaganya dde. Ye wakyogeddekoko naye kyomutwale Kalangala? Waliwo ebintu ebimu ng'omuzadde ng'olina kusalawo bw'anaalaba puroguramu eno nti oteekateeka mutwala Kalangala.
si muntu nnyo anti tuzaala mibiri kati omwana wange si muntu nnyo wa TV si muntu wa TV nnyo Extra Digest ne music gwe nyimba tamwagala byoyimba tebimusanyusa bye nyimba tabyagala lwaki talina element ya music wadde n'akamu aba Dynafarm be batekamu essente bano basangibwa Kololo Mackenzie Val Plot 19 bayina food supplements bayina fertilizers bayina buli kimu ekyakabi ekisobola okuyoyota munda mu mubiri ne wabweru w'omubiri abayina omubiri ogunafuye bayina ebiriisa ebyamaanyi ebizzaawo omubiri gwo ate naawe ayagala okulabika obulungi omwami w'omukyala bayina buli kimu ekyakabi bakubire ku namba y'essimu eyo aba Dynafarm bano mukwatagane bakunnyonnyole ki kye weetaaga naki ekibula mu mubiri gwo era nga nkubiriza abaami n'abakyala mwegende mwettanire products za Dynafarm tezirina side effect ate nga aba Almeredian Ventures Limited batwala omuntu yenna okuba ekyeyo mu bitundu by'ekkata kubira omulanga ne kugamba yonna gy'osinzira okubanga otulaba kugamba wettanire Almeredian Ventures bakutwale ekkata okube ekyeyo basangibwawo Ntinda Kafene Stage nga bakava ku hardware wali noyingirako munda waliwo kahampu katini nnyo ojja okubanga obasanga mukwatagane nabo bakutwala okuba ekyeyo ekkata era nga nkugamba nti bw'olaba ennamba eno ey'essimu bakubireko obabuuze ebisingawo bakunnyonnyole oba ogende ku ofisi yaabwe oba ogende ku kitimba ku Facebook ojja okubanga obajja tulina Masokolo Kakoza Lawrence omuzimu gwa Nancha okay eyo nga tuvuddeyo bw'ofuluma mu ssomero bw'oti ki ekyakufuula bize omanyi obanga gwe wewerera nga gwe weteekamu ssente olwawo okukkiriza nti kino kiganye ebiseera ebisinga nga gwe weteeka kabe bino by'okuyimba omuyimbi alwawo okkiriza naye kino kiteeka kiganye naye okudawuni eno kati alake tukoleddeko ku basinga obungi batandise okutegeera nze nalaba mangu nti kirabika kati kuno okusoma kuganye wabeeranga wakumeka mu class mu report saali nnyo musiru mwalimu abaana bameka tusokere kutunulya baana ffe twasomanga nga kirasi erimu abaana 15 2 streams ez'enjawulo wonna omugatte kirasi emu so wabeeranga wakumeka kakati nga bw'obeeranga wana mu 7 oba okoze nnyo oba okoze nnyo so wabeeranga wameka bw'obeeranga mu 100 awo 8 era awo 47 3 5 wekityo nga otambulira awo tewabeerako mu basooka 10 tekibangayo kyabaliimu anti nze njogera amazima kuba tegakaawa ayino ate tegakubya oyogera amazima tegakaawa tekibangayo bayibuli egamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe kituufu essimu ewali gitaddeko mu silence kati nnyo funawo onyiganyiga silence awo togijjaako osobole okusaagako missed call ezo ono yatuli obubi kaakati wabeeranga wa 3 4 kudda waggulu 4 ku 5 nga nkoze nnyo kubanga nga ndi wa 3 ku baana 2 ku baana 15 mu primary kubanga nze ntunula twabeeranga ne mu kibiina nga n'omusomesa ebiseera ebimu naye nga asomesa mala ddi ngende nga bw'ogamba nga bw'akola ye mwennyini abaana bava kuno n'eri tasobola kumanya ki ekiri wakati ffe twakubanga n'edduulu omanyi edduulu muzannyo gwanfukira gwannemesa nnyo okusoma wazanyanga dduulu mu kibiina dduulu tebamuzanyira ku ttaka dduulu oyo ekitegeeza ekibiina kyali kya ttaka seminti twamukalakatanga eno ensi gyevudde mulimu abantu baga nti oyo survivor wangi ffe twasimanga obunye mumabega eyo ng'emutandika omusomesa kamutanda n'afulumamu katono bw'ati nga dduulu attuka twabikolanga eyo kompawundi yona twagisimangamu obunnya muzanya dduulu nze nali muzannyi wa dduulu nnyo era singa gwali muzannyo nga bakuteekanga emipiira tewali badda mpunyamu tosekera mu nnaku
Andi Dulu oyo goyogerako nze namuzanya naye nga banziba. Kati nabagwamu enyumiririza mkitegeza wali omumanyi nnyo. Nze nazanyanga oyo binoko nazanyanga Dulu nenerabira nti waliyo n'okulya. Botunuulira ebiseera ebyo ng'ozanya Dulu olowooza mu Uganda wali mu kifo kya namba mmeka mu kuzanya Dulu? Singa waliwo singa twali nti byampaka naali badde omu ku basinga mu Uganda ate mu Afirika tomanya kiri Nigeria tomanyi kiri Sudan ate abasudani abaleka bazanya nnyo Dulu engalo zaabwe nti mpanvu baleka bazanya nnyo Dulu kubanga naye nga mu Uganda olowooza wali badde omu ku basinga nga namba mmeka ye nandibadde nkyamuzanya nandibadde mutendesi kati waliwo emizannyo gye tuyisaako amaaso ndaba emizannyo zanya abazungu gye bazanyazanya ngolaba waliyo emizannyo kati Dulu oyinza okugulaba nga oguyita ogw'okuzanya naye yali akuzanyeeko yamanyi bwe gunyuma. Mase tutunulire Dulu ono mu luzungu gwe bayita batya? Sijja kukulimba mu kusoma kwange ekyo saakimanya sikimanyi nakimanyi nawe baguyita tofuddeyo nakugunoonyerezako n'okutuusa olwaleero nandi tegwatwalibwa mu maaso mu mizannyo egizannyibwa mu ggwanga tegwatwalibwa mu maaso naye nga muzannyo gwali gwa mulembe wazannyako ku Dulu owazaala Dulu twazannyanga Dulu ku ssomero nga wa byakulya wangi kati nga wa byakulya oli bw'omukuba yagula mmondi wali ku kantiini oli naleeta ekikopo ky'obuugi n'okikuba n'agenda n'akisimba wali n'okikuba n'obikuba ebikopo byo nebibeerawo nga bina okubya ekyoyi n'okuba ekyoyi n'okuba ekyoyi n'okuba ekyoyi natuuka ekiseera nga kikyalina n'ayagala kuzannya nange wabula ng'ayagala okuyiga yajja kati tulina ebintu ebitusomooza mu bulamu nange essanyu lyange lyalinga eyo. Njagala tutunuulire bwe wamala okusoma n'owunzika ebitabo bye. Okusoma n'ekuwunzika awo netangira ddala okunoonya ssente. Ng'okola mirimu ki olwo? Kuvuba. Nze nali musajja muvubi nnyo. Era abalaba puroguramu eno nga muli bavubi banne mwongere okukola. Wavubanga ki? Impuuta ndi musajja era ne bonzizayo kati nzivuba nzitegeera. Bagamba nti abantu bano abagudde mu nnyanja mukweka ebisigalira byabwe mu bitegese ebyennyanja mu bivubise kituufu? Nti batereka emirambo waliwo ebintu ebimu kikyemmanyi teri mulimu gutaliimu kugereesa naye kino kyebayita omuntu ng'afudde mu nnyanja si kyekintu kyosobola okumala geemoolerako nga omuntu munna afudde mu nnyanja wabula kyemmanyi nti bwe balaba abavubi bwe bazuula nga abantu b'omuntu oyo babbeeyi basobola omumukweka bafune kasente ekyo kyo nkimanyi. So bakweka batya abantu bano abafudde? Omuntu mwangu wakweka ku mazzi ng'okola otya? Mumuwalula ne mumutwala mu bitoogo ne mumusiba mu kitoogo oba mu miti oba amalindi agabeera ku lubalama ne mumusibira ne banoonya kubanga era mmwe benyi abamusime muli mu ddiru y'omunoonya mwasibye wano munoonyezeeri ebyo ekiro bwe kibeera. Wasiba emirambo emeka ne batandika okuginoonya? Kakati nze nnyinza okukugamba nti nabeera mu nnyanja emyaka egiwera 6 naye saalabako ku mulambo gwa nnyanja nti guguno guzze ngusange. Si kintu kyangu nnyo kityofa tekimalaga n'omulambo tegumalaga kujja nti no gukweyoleke gwe ogulabe si kyangu. Kati tosobola gamba nti osobola okukwata ku mufu w'ennyanja mbu omukweka omutegesi obutimba tekisoboka wabula kyemmanyi nti basobola omumukweka bafune ssente nga balabye nti mulina ssente kuba nina mukwano gwange yagwa mu mazzi abeewaabwe ne bajja naye bonna buli yajjanga yeevuga
So champa muri okulooza nti abantu bafe benyini batugaalira nnyo. Omwana abantu abajjanga buli yajjanga bajja mamotoka atage ebbeeyi. Emmotoka ne zipakinga tukanga abadde abona. Emmotoka ne zipakinga ku mwalo nga 10. Ne bajja ne tenti. Ne bazimba ka tenti ku mwalo. Ne bateekawo pipa y'amafuta okumunoonya. Ate nga buli asimbula yingini ogenda okuyigga agenda n'omutwalo mu nsawo. Amafuta bamuwadde liita 10 n'omutwalo mu nsawo. Naye ng'omwana waabwe abadde abona ng'avuba akolera mu mpewo enkambwe. Ninga tebasobola muwa capital. Yo capital wasene mikago bamuteekamu okunoonya omulambo. Kibinyo. So abantu baffe nabo basaana okwesootingamu. Ebintu ebisinga obungi tuva wala naye abantu butatufaako. Nze nga sinnakola linnya nali muyaaye waffe. Naddala bino byaffe by'okuyimba. Nga tonnafuuka ky'oli mu nsi oba muyaaye yalemwa brabra. Naye bw'omala okikola n'ofuuka be basobola okugamba nti oyo waffe. Kitegeera? Ebiseera ebimu tekyagala gayaliira. Baagala alina. Kyavola bagambye nti omwana wange nga ndi mulamu. Waakiri anaagenda mu magye. Naye n'abeera ng'alina omulimu gw'omu mutwe. Olwaleero namutadde mu galagi. Kubanga waliwo ebintu nze bye nayitamu bye sandyagadde ate abirabeko. Kubanga nze ensi yange ey'ekiseera kyange nali nsobola okugenda mu kibira n'entyaba ebinywa by'enkukumi n'embiteekawo ne nfuna ssente. Ku nsi eyiye tekiriiwo. Tekikyasoboka. Tebali ku gaasi n'amanda. Tekikyasoboka. Nina okufaayo. Abeere mu galagi Katonda bw'anaamuyamba okusoma ne kuddamu. Nga tannamera birevu agenda atula siniya 4. Mase, njagala tutunuulire obuvubi buno ki ekyasinga obbukutamya? Obuvubi tebwantama. Bwenyumiririza ki mu buvubi? Obuvubi mbwenyumiririza. Nze emirimu gyange gyonna nina egisinga mu gye nkoze njenyumiriza tegyantama. Kubanga nayiga okukola. Nze nalabanga ebizibu bingi mu kuvuba. Kangamba gye nasookera mu kusima omusenyu, kuba mataffaali. Byonna nina mirimu gy'amaanyi. Naye nagikolanga olw'okuba nasooka ne mmanya mu mutima gwange muli mu nze nti sirina gwe nja kkaabira. Sirina gwe mpaka neno gye ndi nze neekolerera nkimanyi sirina gwe nja kkaabira. Alina ssente ayagala ssente ze. Buli omu ayagala ssente ze. Abantu tebaawukana na ssente zaabwe. Abantu tebaawukana na ssente zaabwe. Kaaba omugagga gw'okolera. Abeerawo ng'okimanyi mugagga nnyo naye nga tasobola kusasula mwezi mulundi gumu. Nga jazikuwa mu bitundutundu. Abantu baagala ssente zaabwe. Kati emirimu yonna gye nakolako egyo egy'amaanyi. Okuvuba mulimu gw'amaanyi, osula bubi, okolera mu buzibu, naye so ogwakati guyinza okuba tegukyasasula. Naye ogwaffe ogw'ebiseera ebyo gwalinga gusasula. Naye olw'okuba nti nno okuvuba kw'ebiseera ebyo kwalimu amasanyu mangi, ennyanja y'ekiseera ekyo yalimu amasanyu mangi. Era abasinga tebaagufunamu ssente. Nange saagufunamu ssente. Naye Katonda yajja kuyita mu ngalo. Katonda yajja nteekateeka bw'atyo. Mpaka we natuuka mu mulimu gw'ekitone kyange. Ogwanfuula kyendi. Mase, enjogera egamba nti ssente azirya kivubi kitegeeza ki? Ssente azirya kivubi. Omuvubi ye muntu agenda leero n'avuba n'afuna emitwalo 5. Nga tegiriko ki nga gijje. Naye ng'ebizirinzo zirya matatu. First of all, ekintu ekisinga okuba eky'amaanyi ennyo ku nnyanja matatu. Then okunywa omwenge. Ogatta n'abakyala. Ekyabakyala sikyeteekako nnyo kuba naye ku lukalu gyekiri. Naye omuvubi okusinziira ku mbeera mwakolera ssente yeekyawa n'atuuka okulya ssente ze ng'akimanyi nti akadde konna afa. Kubanga omuvubi akolera ku bugubi mu mpewo enkambwe ennyo, mu nnyanja enkambwe ennyo, mu mbeera enzibu ennyo. Ate ekimukako okubeera nti azirya akimanyi n'enkya nja kufuna. Ate ebyennyanja si yabiteekamu. Yanunamu binone. N'enkya nja kufuna. Naye tekikyaliwo kati ennyanja yali yaffe eri ya 90s. Yani nnyini nnyanja kati. Nnyini nnyanja? Nnyini nnyanja takyuka ye Katonda.
bana balala byansi ku byeta kati ani agiddukanya kozi tuwulira abavubi babagobye ku nnyanja ani agoba abavubi ku binnyanja mufuna birooto kiro katonaaga munviire ku nnyanja kiki nedda gavumenti okuyingira mu nnyanja etereeza omulimu ogwo kuba neyo yinkamu ya ggwanga etereeza gonga amazima matuufu wabaddeyo envuba embi weeri envuba embi betwagivubanga edda mu mirembe gyaffe egyo eyamukokote kukota twagivubanga edda mutuufu ng'olabira ddala tewali kiseera kya maaso muli ku mmere yaleero nga tewali kulowooza ku kya maaso kati gavumenti nejja okutereezaamu bino ebirala bino ebyokubakuba biki tosobola kugamba muntu nti va mu nnyanja na bigambo n'awulira nga gyakulidde gyamanyije era olina oteekamu ku maanyi ag'ekyuma mukono gw'ekyuma Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 bano basaabaza maali okuva e China paka Mombasa basange ku namba z'essimu eziri wansi awo oba ojje ku Arua Park obakyalire bano bajja kuyamba okusaabaza maali okuva e China paka Mombasa in only 18 working days only ate nga nkugamba nti tebali ku social media nti bali ku Facebook bakubire namba y'essimu sitwayitawe mukwatagane aba Roast Coffee Academy bano bo bajja kuyamba ku nsonga y'okutendekobera barista baina coffee machines z'okutunda baina coffee machines esahaya ate naawe agirina nga yafa bazikola service ne bagiddaabiriza basangibwa najja nankumbi awo wakati wa Nyondo Club ne church aba Advent Roast Coffee Academy ate nga Abu Dhabi basangibwa ku Alwada Mall awo ku Airport Road ojjo kubanga obasanga tuli ne Masekulo Kakoza Lawrence muyimbi eyayimba omuzimu gwa Nancha so bwova mu nnyanja waddawa weva mu nnyanja najja butereevu mu music olwo oli mu kibiina bakiyita batya olwo twali tulina ekibiina emukono twalikuŋŋanya ne bannange ne tukola gurupu Desams Band mukisa mubi nti nno twalimu bangi olwaliro abakyaliwo abalamu abatambula batono abasigadde baafa abasinga baafa kitalo nnyo baafa Desams Band era yazikira bwetyo yalumbwa bulwadde sirimu sirimu yatta abaana abo baalinga bameka Desams Band twalimu abayimbi 28 olwaliro 28 tuliwo bana abasigadde baafa obulwadde abasinga baafa my friend muleke gamba nti covid yekka yatta bakiki amasanyu galinga mangi abaana bacakalanga nnyo nze kyegambye ekiri nti nze okuva eno mu ddiini kyanyamba nnyo mu bintu bingi kubanga wonna nali kataala awo wonna ngenze mu nnyanja batafaali nali kataala ate saakulya mu bulamu bwakwejalabya nakula simanyi bintu byakwejalabya mpaka nakati mu bandi eno mubakolera oluyimba lwa muzimu neda sebo oluyimba luno lukola oli bwomu muzimu gwa Nancha nalukola ndi bwomu naye mu period eyo twali tumaze okukola gurupu ne mukwano gwange omu musajja wamaanyi kati mu ggwanga nga tukoze gye bayita GMS Productions mukulu Johnson Munyanja Senyonga honorable yateekawo gurupu eyo nga atugatta nga mutula wali mu bimuli twalabako amawulire nalaba amawulire oba lwali lupapula lwa Kamunye oba red paper nti mumazeewo ebimuli bya kanso babagobyewo mubeera omwo mukweganza mubeera omwo mukwekola ki yali Kamunye I think ebiseera ebyo kati wane Uganda kati nganze amanye ebintu ebitambula sobola kubeesinga nnyo ku bigambo bya Kamunye kadako jakate mamu nchimanyi sobola kubeesinga nnyo ku bigambo bya Kamunye kubanga Kamunye yo gonga mazima omukulu yalinga alina ofisi yawo kubanga yali meya wa kibuga mukono nga tujja n'atubriefingamu yetugenda yali yatufunira
amaka agabandi yali yagafuna nga wetubeera wetukuŋŋaanira abasula basulawo n'abajobuzi bajja n'atukuŋŋaanyizaawo era twakuba ebiseera oluyimba Nankya ye yasooka okufulumya teepu ye ye yasooka kuba omanyi naye muyimbi nkimanyi yafulumya oluyimba abalina cash kati after that ne tuleeta omuzimu gwa Nankya mu kiseera ekyo. Ani yawandiika omuzimu gwa Nankya? Nze kennyini. Inspiration y'omuzimu gwa Nankya evaawa? Bw'oba oyitegereza gye tuvudde sole gyevudde ntambulidde nnyo mu kigo oba oluyimba olulaba kati oluyimba olulaba nalwo olujja bwe luti. Nankya ono ayogerwako aliwa ye kati? Yafa ebyaddala. Wamuganzizaawa, mwasinkana mutya? Bw'owulira sitole mu luyimba bwetambula emabega naganzaako abawala bana kibinga balimba nnyo sente ze balya Nankya kye yabanyumiza nga tuli awaka mbwe byabasajja ono nsonyiwanga sibimanyi empaka ne ziddirira lavu ya kito era namala nenkakasa Nankya yansuba kagamba omwana oyo teyali babayita batya baneekolera gyange teyali malaya n'okumugula si kyekyali ennyo ekiginda kyona kyenino agulibwe naye yali ava mu ngendo ze. Wamusanga wa? Namusanga mu kibuga Kampala. Kibuga ng'ayimiridde ku luguudo ki e Kampala? Ne wali TV yammwe eno ku UBC ayo awo ku speak awo wewati we wamusanga? Saawa mmeka olwo ez'ekiro? Saawa tezaali za waggulu nnyo, zaalinga saawa 4-5 awo. N'omulonda ekkubo yakulamulira ssente mmeka? Ez'ekiseera ekyo yalamula nusu 7. Nga kookalina? Nze nalina so nazirina nga nze nali nzirina. Ne mukkaanya? Ne muddawo olwo? Ne tukkaanya. Mwaddawa? Naye nga ye mukkiriza ku buli kimu kye mugamba. Nga buli kyogamba akkiriza bukkiriza? Ekyo kya bwe yanyumiza okulamuzaganya we kuggwa anyumiza. Si malaaya. Siri malaaya. Mbadde nva Masaka. Sente ne ziggwawo. Kyanina okukola kyekino. Era sigenda kubeera naawe ng'omanyi nti oli ne malaaya wabula onyamba olw'embeera gye yalimu. Kati Nankya bwanyumiza mu kivugo gy'ava ate nga nange already ndi part of background ogirina y'ekigo. Nange mbimanyi mbeera ngimanyi ne kinkwatako ku mutima. Kyankwatako ku mutima. Ne mugamba kati sikuguze so ngenda zikuwa buwi. Ebyo abikunyumiza muli ku street muyina we mwogomyeko? Awo tutambula awo mpola tutambula tukkirira awo wansi awo tujje ku lawundi eno eya wansi wanje olwo tugoba tujje ku Jinja Road. Olwo omwolekezaawa? Tujje mukono emundu evugire mukono. Dynafarm be batuteekamu essente nga basangibwa Colorado Mackenzie Val plot 19 wojja okuba nga basanga batunda supplements batunda fertilizers ezakabi abaami n'abakyala mwetanire Dynafarm products tezirina side effects but before taking them taking measurements bakupima ne batunuulira omubiri gwo weetaaga ki kyoteetaaga era nga nkugamba tezirina side effects. These are natural and organic products. 100% natural and organic products. Dynafarm bekwate betande buli kimu kitambule bulungi. Ate nga aba Meridian Ventures Limited bagenda kutwala okuba ekyeyo e Qatar. Nkiddamu bakolagana strictly between Uganda and Qatar. Obasanga ntindaawo nga wakava ku Hardware World awo kafene stage mundaawo katini nnyo ojja okuba nga obasanga ne wobuzabuuza nti abatwala abantu okuba ekyeyo e Qatar wano baliwa bajja kutuusaayo. So munnayuganda wangalire Uganda wekwate Meridian Ventures Limited bakutwala okuba ekyeyo e Qatar obulamu bukyuke bwe kiba kiganye e Kampala. So awo wonna mwatambuza bigere mukkirira akasanvu komaze kamuwa nkalina asina kamuwa mukkirira bwe munyumya bwe tunyumya mpola mpola naye nga nze mmanya nnimba
Yanze manyi nti omwala ono alimba bawala b'ekibuga olyayi luno lwagala kunzi yali erinnya lye yali Nankyani Nankya lye nasinga okukwata Nankya. Okay, mutuuka ku stage wansi wali ku Centenary Park. Ne tuli nnyo ne tujja. Mukono. Mwasibira wa? Ewaka wange. Tewalinayo mukyala. Kugambye nakulawo naona ndi Kataala. Omuzimu n'obwagazi ekiwejjewejju wakijjawo ekyokwagala okwesanyusa ekiro ekyo. Anti nali simanyi kukwana. Ate bangamba nti bano babanguye ensonga ye abamanyi tomunnyonnyola bakugamba kino bagamba mukwano gwange bamuyita ye naye lwaki mukwano ye yanyumiza nangamba nti baye tebasumbuwa n'emikwano gyange egi ebiri tebanyumiddwa mulimu ogwo woowe kakitegeeza omu musiraamu omulala mulokole kiba kitegeeza kitegeeza nti otambulira mu kumanya nnyo naye bagamba Abaganda mbulira gw'oyita naye olwo olugero kunze terwakola engero zikola naye olwagaana so mutuuka ewaka tutuuka ewaka ogulawo zigulawo ngera omuntu bw'olonda ekkubo nanti nenonda ekkubo taddeko light switch pa tala lyasa atudde wali anyumiza ngera gyagamba golabika toli serious byenkugamba olowooza nkulimba olwo ebimu ku bitundu bye eby'omubiri biri ku ki nze nali mutya naye olwokuba nti nali mutaddemu sente n'obudde bwange kati olwo nenzya trust yonna nenjimuteekamu tugende mu maaso nze mmanyimu naye nga byanyumiza kati ekisinga okunkakasa nti kituufu byayogera bituufu Nankya yalina katikisimu ogimanyi bayibuli ogimanyi ngimanyi katikisimu eva mu bayibuli katikisimu ke katabo akasookerwako yali akalina awo kawe namalo yalinganga passport endaga nti kituufu tugende mu maaso n'obuntuntu obulalala bwemmanyi bwe tubeera nabo eyo mu kigo obuntuntu obu tulina obuntuntu bwa Bikira Maria kibuki omudaali yali agulina nga guno gwenyambadde omuntu ono yandibwa mutuufu ntandikwa following emboozi ye olwo tuli mu ssaawa mmeka ez'ekiro olwo tuyingidde 8 ogwekiro ng'omulinza nga tunyumya wangi twanyumya tugende mu maaso kati awo tewali kyenyiza kugamba kuba olwo tunyumiza tugenze mu kwebaka masekulo tunyumiza tonteeka mu positioni eddamu bibuuzo byo abantu ebweru eyo bajja kunteeka ku musalaba bambuuza ebibuuzo so ssaawa 9 kati amatala ne gavaako omuntu kyasobola okubuuza nti omusajja n'omukazi mu nju yaabwe mu kisenge kyabwe bakola ki kati akikubuuza kitegeeza nti ateeka okubadde okuba nga ali under 15 oba ndowooza ateekeddwa okuba nga ate muto nnyo ize mayina aba mayina nnyo kati tegambye twanyumya netunyumya amatala gazikira ssaawa mmeka 8 9 lights out ate kati omuzigo gubaamu amatala ameka Keith Kanabi omuzigo gubaamu amatala ameka onzijukisa kintu muzigo nagulina nga ebaafu omwo essigiri omwo sitoovu y'entambi omwo akapeira ako okugendamu ekiro omwo akadomola akagenda emanju omwo byonna omwo era bwobanga olina omuzigo tokozesa kitanda kya box totawaana ate onaabiteekawa olina okuwala ekitanda ng'osindikayo ebaafu akadomola epeiro kabadde eri awo wansi wa kitanda so kati omuzigo gwa ttaala limu olede olujjako yonna ennyumba ebeekutta enzikiza kitegeera so n'ojjako amataala ekyaddirira awo kafeera agamba nti n'omutaakiramuza bwenkanyi ng'emundu ekoya kuzuula omanyi otya kuzuula ng'omwana wattu tabangako malaaya nga mbeerera ogenda ogiraba oti ng'omwana ambeerera nange mwenyini kyammalako pulaani era neewuunya awo ne ndyoka nzirira obwesige
bonna ne mbumusaamu era ne mugambirawo nti kuggwe kwensookedde era kwensikomye era naye yatwala munange naye kali naye kyamewuunyisa nnyo kubanga we yasooka okwewuunyisa okwewuunyisa namugamba teri kwebakanga tetusabye mwalina okuwonga ekiro ekyo eri Omukama Katonda abakkiriza bonna balina embeera eyo abakkiriza bonna balina embeera eyo esaba oteekeddwa okusabira ekiro aye Omukama Katonda sitaani atulumba nnyo ekiro tukukwasa ebikolwa byonna ne bye tugenda okukola bibeere wakati w'okumanyako n'okusalawo okwo wanneetegekedde nno tugende maaso kati bwe tusaba omanyi otya nti omwana abadde emberera ku makya akiro Nankya yaŋŋamba nze golaba sibeeranko na musajja ebintu bino munnange n'obiwakanya Nankya kyeyavanyumiza nga tuli awaka bwe byabasajja ononsonyiwa nga sibimanyi empaka ne ziddirira alavu ya kito era namala nenkakasa Nankya yansuba bwakyogera nagamba gosaaga n'okusaaga olimba bambi akasanvu ke kaliwa gwe kali wali ku kameeza naye nga kati awo nali navudde dda nembya akasanvu ng'olomwongezaamu nga ndaba asaana byonna mu kiro kimu era bawala mwe musaana mwekuume Wawai, mu kiro kimu ng'agwana byonna nga ndaba muwala asaana byonna kyemanyi mutima gwo wayimba kayimba ka Mariamu ndagire byonna twala nayagala nkere ku makya ngende nsooke nnoonyeyo omutwalo ngumuwe munnange yabeerawo yabeerawo ennaku 3 era n'ekiro ekyaddako mwaddamu tomanyi yali alwamaze okufuna pain ng'ate ffenna tuli bakataala abatamanyi ngeri yakwejjanjabamu kati nga tulina kwejjanjaba ffekka mu ngeri yaffe onyumizza ebintu bino byonna tetuwuliddeeko mboozi yakukyama ku dduuka ggula kalimpitawa protector amazima matuufu n'ebyo protector bya mulembe guno ebiseera bye muwaaliwo engabo njonjoza byalinga mu bantu bakulu zaka zaaliwo kituufu zaaliwo engabo Faruku naye protector zino zizze mulembe gwammwe guno mulembe gwammwe mwononefu omulembe gwammwe mwononefu anti kati laba kati nze nyingidde emyaka gijo giringanga 18 seegattangako Nankya wuuli ayingidde emyaka gijo 18 teyeegattangako naye kati guno omulembe okisangawa kati osobola okubeera nga goweza abaana 4 oba 5 ndi mu 5 nze nina obu bubiri wabikomya kati nabikomya ebyokuzaala awo wenkyawummulizza mbadde njagala nnyo okuzaala ennyo kubanga famire yaffe bantu batono tulimu batono naye sinze yatondebwa okujja ozaalira famire sinze sekendi ne income enfuna yange si ennungi ennyo si nnungi ate n'embeera gye tulimu ensangi nze ndaba enfuna yange si nnungi ojja kulaba nga Masekula alina erinnya akuba ebivulu ayina emmotoka yeggula yeggalira ogaye nti ndi bulungi naye nze ndaba siri okay Nankya amalawo ennaku 3 omusiibula otya era bw'omusiibula ddawa bwe musiibula kuba yali yaŋŋambye eddayo waabwe Kayunga sente nafunawo kendala Nankya agenda n'ennusu emitwalo 27 nga zaali nnyingi 27 nga mpulira mwagala nali mpulira nga mwagala ebitenkanika ate naye yali anjagala nnyo kubanga era yagenda era yaŋŋamba mu nnaku 1 week agenda kudda ekyo wakiyimbako kigenda kitya agenda kudda line eyo wagiyimbako njaginoonya njagifuna okay agenda era yali aŋŋambye agenda kudda oba muganda we oba omuntu yenna alina omukulu ewaabwe ne mugamba banze nzije nagamba anja kusooka nzije n'omu kubo nenkomewo era Nankyawo yali ebintu bye bimu yabirekawo awaka okunkakasa
yanga magoinzo ganti nkulimba najja ke chikomo kuno nachitekaawo wali no budali bwo bulala n'ebintu ebirala yabire kawawo waka inze nasanyuka ngokufuna omukyala kyanyumira nnyo nasanyuka nawulyanga atenga omukyala mutuufu nancha nagenda nancha bwagenda nasigala nkola nnyo adde nga mpezezaawo ko kasente nga njagala adde asange nga ettooke ennyama nga bukimungi kwamanga njagala alabe obulamu bwegombesa wayitawo ennaku 6 olw'omusanvu lwe yali ajja so yafiira mu kabenje bafiira awo motoka yabika omupiira awo ng'okkirira mpama satellite wali ku bisowaani ng'okkirira awo emotoka yabika omupiira ne bafa bubi saabimanya nasigala nninda muntu wange nkeera nkeera ne nninda ne luziba tewali ssimu ne nninda nalinda n'ennaku zaaweranga 5 nga simulaba lunaku lwaddako nanca ne mmuloota nga neebase nanca ne mmuloota ne mmulaba nanca nangamba olwo kyalinda nze nafa kunzirika naawe nanca nangamba nafiira mu accident wali ekabembe accident yaliwo ekabembe wagimanya kuba nagimanya nalimu naye nafa nzijeene era najja era wadde nafa era najja era nakati nze munaku mbeerawo kuba mu akafaananyi akaseera ako omanye abantu twogera ebintu bino mu nnyimba nze ennyimba zange zonna ezisinga obungi mbesinga ku true story reality nanca nabesinga ku true story so omuzimu guno gwakusumbuyira bbanga ki era gukuvaako kutya kunsumbuira mu muzimu yasooka kujja mu birooto nanca tuuka kuseeri okugira mu muzimu direct nali ntandise okuganza abakazi okuleta abakalabawala mu nnyumba nanca wekutandika okujja direct aneerage direct nga kimususseeko so omuzimu guno ogukakkanya otya waguwa embuzi mmeka amajja ameka ndiga mmeka nkoko mmeka okugukakkanya gwanywa omusaayi kyenkana ki nanca teyanywa musaayi nanca teyanywa musaayi wabula nanca wadde kyantawanya kyantwalira ssente n'obudde bungi naye nagenda ekikulu kyali kyakutwala ebintu ebyeyali ebintu bino omuntu byabeera nabyawaka birina kinene nyo kyebyongera kukuddakwe okuva mu ttaka okujja ku nsi kyova olaba abatono nnyo abatunda ebintu by'obusika ne basigala nga we bali era biggwawo nakwata ebintu bya nanca ne ngenda nabyo ewaabwe nali simanyiyo naye natuuka ne mbeyanjulira ebintu bye ne mbisaawo ku kijja kye tusibuligana ne musaba twawukane era wadde yalekerawo okujja mu muzimu najja mu birooto awo kyekyantwalako mu bapasita ebakusabira ebansabira ku basawo b'ekinnansi wagendanga ku bameka nagenda ku basawo 6 ab'ekinnansi 6 eyakola yali wakumeka tewali yakola tekisoboka anti nkubuulira e Uganda wano tulina abasawo b'ekinnansi bayitirivu naye abaddala obabala ku ngalo abaddala obabala ku ngalo ate abasawo b'ekinnansi bebonoona bizinesi ya Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo mukwano gwange oyo nze nanca awangadde nnyo mu bizinesi nanca yandaga bingi nembitegeera naye abasawo b'ekinnansi bangi ate bizinesi ki olaba bizinesi y'obutungulu yerimu abafere ate olwo y'abasawo so basinga kusaba ki abasawo b'ekinnansi bano omuntu ayinza okusaba ekintu kyotalina kyogenda kijja kati omuntu okugamba nti nno
Ndetera enjala z'ekikere enjala nkuza kutuuka wano ekikere nkimanyi bulungi nesimanyi nti kirina enjala nali simanyi naye omusajja agamba nti twetaaga enjala z'ekikere 2 enjala 2 waliwo omusawo omulala namusanga liida yaliwe liida yantuma kapa pusi nze mu butonde bwange sikolagana na kapa kyokka gye yakutuma gye yantuma sikolagana na kapa mu butonde bwange wagifuna ekyo namugambirawo nti njagala ogifune nkuwe ssente era yangamba nti bwoba ogitya anti abasawo b'ekinnansi tebalemwa amusawo w'ekinnansi yagamba ekyo kijja kukulema nze nja kifuna tosobola mulema in and out gwe oba tojja kusobola kufuna mbuzi eyo fewani waffe zaabiri ng'ogireeta oyo weerira eyaddako yali waawa wano nali mmanyi nti ekyaggwe wali abasawo bannakyaggwe buli mukyasanisa okubalaba bannaye kino kancoke nali mmanyi nti ekyaggwe wali abasawo bayinza okuba baaliyo naye baafa bayinza okuba bawamwagalira tebaaliwo naye baaliyo nebuddu ayinza okuba wali abasawo n'ekiboga yonna tegamba natuukayo kuba bagamba ekiboga batambuza n'abaki n'abafu nayo natuukayo ekiboga ku Nanki oyo natuukayo naye omusawo w'ekirasi asinziira mu levo kimujjidde n'enfaananayo n'ekikuleese n'obuzibu bwo nakubira omwo kakati nasooka nakubuuza otambuddeko ku basawo bameka n'asooka amanya akukuba atya naye ndowooza talenti omanyi omuntu abanga Katonda yamuwa talenti wajja okuyita afune nkunyonyodde nze taata wange omuto ali musawo wa kinnansi naye nga famire erimu eddiini enkambwe eddiini nno eri yennyini naye ye nga musawo wa kinnansi naye nga musajja mugagga muzibu buli mmotoka agiina okitegeera kati Katonda aba yakuwanga gwe talenti yo olina kufunirawo ssente tisoke tewali buzibu abasawo b'ekinnansi baalya ssente ku Nankya nyingi kubanga nalinga nfuna ssente nga mbeera n'omusenyu gwange eyo nga n'abaana babeerayo nga basima nze ngenda bugenzi nembasasula nga nkuba buloka abaana babeerayo nga bakuba ngenda nembasasula okitegeera kasenza nga nzifuna ssente zagenda ku Nankya mpaka Nankya lwe yaŋŋamba ye kennyini nangamba ssente oloonazaaki kwata bino ebintu ebiri mu nnyumba muno bino bimanyi nti kintu kyange ojje waka obireete waka amanye nti onkyaye twawukanye bannange endagaano ze tumukola mulaavu ebiseera ebisinga naye zaagala kwegendereza endagaano ze mugamba otya wali wamugamba otya mugenda ne mudda mulaavu ne mudda mu kwogera ebigambo omuntu n'akiteeka ku nniya munnange wootali sirya woligwa wendigwa omuntu atuuka ekiseera n'afa ng'akyanoonya omuntu eyamusibako ejjinja eri Nankya be yannoonyezanga gwe wagamba gwe yenze nze kati ndagiwa tonnaba kunsasula wali embuzi yange tonnasasula waka genda osasule ewaka wagitwalayo embuzi nako eri ku basajja baganda bange abakyali abato nkwate mpola embeera extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Masekulo Kakoza Lawrence eyayimba omuzimu gwa Nankya abadde fambe batuteekamu ssente basangibwa Kololao kibanja namba 19 Mackenzie ploti 19 ojjo basanga bano balina supplements by importing supplements ezakabi nga ziri suitable for human consumption era nga balina ez'okulya kunywa balina eryokunywa kulya balina n'eryokwesiga nga bizigo biki okulabika obulungi so weekwate abadde farm buli kimu kitambule bulungi ate Almeredian Ventures Limited bajja kutwala kuba kyeyo ekkata nkiddamba ne bakutwala kuba kyeyo ekkata so beekwate bettande buli kimu kitambule bulungi bakubire ku namba y'essimu
obanoonyeko oba ku Facebook Almeridian Ventures Limited. Ahamase so oluyimba olufulumya kati bwe natandika bwe najja mu music oluyimba nalukola nga eyo story maze okuggwa nga bimaze okubaawo biwedde nenkola oluyimba olwo netandika odduwandiika mpola mpola story ntandika ogiwandiika nga mpandiika kyemmanyi kyenayitamu ekyantuukako naye nali namala okulaba nga nalemwako dda alubamu yange lwa studio kati nga njagala oluyimba olwo twali mu studio ennene ey'amaanyi era walutwala wa naye situla ngenda mu studio yaliwo ey'amaanyi ebiseera ebyo mu ggwanga Uganda bagiyitanga Dream Studios ekamooca ebiseera ebyo nga yakafulumya olimba baluyita Bada olwa Bobi Wine principal mu studio nsangamu Papa Misa Kisemakula nga alikodinga amaliriza Sigwo Nsiimira bamikisinga nakogga enkasuka gyali akasuka nakogga nze ngabe nakogga nebe nasangawo obusanzi wali ova Mukono Semakula we Kampala nasangawo omusajja gwe nawulyanga mu nnyimba za Bobi Wine Tony Hawes musajja ki Tony Hawes nga muwulira buwulizi mu nnyimba za Bobi Wine ne bagamba yoyo nze nali manyi Tony Hawes yenkana n'akamotoka ako ninagenda tuwa ku Tony Hawes nanzikiriza Katonda agaba ebitone kati mwalimu omusajja omulala namuyita Eddie Yawe nga naye muwulira Bobi Wine amuyimba nga mulimu omusajja omulala bamuyitanga Kiwuuwa Henry Kiwuuwa nga nabasangawo nze mwenyini nensooka nzira emabega nengamba naye wano wenzize ddala watuufu oba wakyamu nsaanawo njaawo oba nedda bannanga olugendo lw'obulamu si lwangu nafuna obudde nensooka ku reception omuwala nangamba ozze ku recordinga nti ye olwongo oli naani nga ndi bwomu naye saali nnyo mupya mu industry saali nnyo mupya so mwe baganda yagala ku recordinga konze ye nti okay oluyimba lwa 6,000 yambuze tikakyolimba nga kadonkamu 6 producer gwoteesa naye enna gwoyagala ne mugamba nze njagala Tony Hawes wamugamba otya njagala Tony Hawes bwotyo njagala Tony Hawes kubanga belinga gwe njagala nga sagala muka excuse me sagala chi njagala Tony Hawes ko mukyala tulano mukwitire beera mukwitire nangamba bajja tugende netugenda tuva ku reception omanyi Dream Studio alinga wansi bweti oyita bwoti newetolola nokkirira nze bwe natuuka mu studio bannaye katono pressure zinkube ebyuma mikisa nga nene enzibu endabirwamu wali bweti buli kimu nga kipya ku maaso gange kubanga eno gye nali narecordingira albamu yange yasooka eno ko nalinawo ka microphone ke kamwawo ka computer ke ka FL akubirawo mpola mpola ne mukwasaganya ekintu mpola mpola naye natuuka wali omusajja nakona ku peseeri eri fakulu kulimba olimba Papa Sigwo Nsiimira epesa bwobajulukira lyali lya langi ki lyakoonako nga producer ku computer just ku keyboard ya computer oluyimba ne lufubutuka ebigambo anyway engeri gye nali nti nno nkiri neneekaza omwana nagamba Tony jajja Tony bali bamuyita jajja Tony jajja Tony jajja Oga jajja Tony ono nayagala ggwe kyamanyi Tony jajja Tony oyo n'olwaleero amininga nnyo business
musajja mukakamu nnyo nze nali manyi ngenda sanga omuntu alina ebiviiri rasta era agwa mu kategori y'ebiseera ebyo eya firebase kubanga firebase yali alina babuchamani bano bakabaya bani boga olaba bebo newunya nnyo konzo bamulala nemulaba mwita jjajja Tone ng'alina akaviiri ke katono nnyo kasawuliri ng'olaba n'eddoboozi wabayoga tosobola namuwulira nangamba ajja tugende ebweru ku reception nedda ku reception oze kulikodinga konze ye osasudde studio konze sinaba naye badde bangambye nti gwe nakulaba lulwo nangamba oyagala nze nti naye oyimba bulungi konze nyimba wayimbako konze wayimbira konze nyimba mu live band kya oyimbi wa live band nti ye ova konze mukono ye okakaso yimba live band konze nti ye etsoka bayimba live band batatu kuba bayimbi tokwanga amanyo okuyimba kakati ogenda kumpa sente mmeka eza studio bazigambye konze ye nangamba kati ngalira kyokoze ku studio nange ekyo jjokkola nkageera nemugaa jjajja Tone tonnemesa era ndio nogamba tonnemesa kubanga njagala gwe nangamba kale kujidde kabiri kolana ana nga gonga ulira njaga sobola nawulira nga njaga sobola era nemugamba jjajja Tone tisoke njaga sobola nangamba kati booking a studio nezjayo sente munajayo sente jjajja Tone ng'aleeta ekitabo ekya booking omanyi okunteeka mu maaso emyezi ene maaso banange mbabulire ebiseera ebimu omuntu waba avuga emmotoka ku kkubo muleke omuntu waba alya bulungi muleke nze nkigamba abantu serious nkigamba abantu serious era omuntu waba ndaba nga bawoza masekrotalabika simanyi yagwa biki bane mundeke nze manyi gye nayita okummanya ali eyo nze manyi gye nayita omusajja yanteeka mu myezi ena mu maaso amaanyi ne gakuggwa ne mugabo jjajja Tone kati saasooka kukitegeera wabula yabikkula ekitabo naŋŋamba komawo nga 25 ogw'omusanvu mulimu gwa kusatu ne mugabo jjajja Tone emyezi giri ena gyompadde mu maaso nkoye naŋŋamba obadde ozza recording ogende nalwo koze mulidde mbadde nga waki ndikodinga kati nduno nenkya naseka era nga bamayita seka nnyo kiri awo ensekoze zakulumya ziri awo enseko jjajja Tone ensekoze abanga atagenderedde abanga atabiriiko nassa obugaalubindi yaŋŋamba kati omanyi kyoba okola oviira wawa tukoze eva mukono kikula mukono eyo wala naye osobola okujjanga buli lunaku noba kubanga nzi waliwo wenfunamu obudde nga ndi free osobola okubeerawo ne tukwata amaloboozi wakiri konze njagezangako nasasula studio nebeera nga temmanja ku olwo ne Tone nemuwaako nemudiposingako emitwalo 10 ng'abanjaga ng'abanja 3 nemugamba kati mpaayo ennaku 2 ngende ndete sente zo balance era nenkomawo nentwala balance wa jjajja Tone studio ne producer nga tebamanja nga gwe obanja nze mmanja tugende mu maaso naŋŋamba gezaako okuba nti buli lunaku ojja wano naye teberezaamu omuntu nga nze nnoonya ya leero okuvanga emukono every day ng'ogenda Kampala Kamoocha nzije Kaleerwe Kamoocha ntuule ebyo nasaabiraba nze kye nali n'okusuubira obusuubizi nsobola okukolera mu studio nga Bobi Wine mwakolera by the way basita baaliwo ebiseera ebyo nga studio nga ndamu tebagisobola Bobi Wine Chameleon baalinga batono nnyo bagendayo nnyo kubanga kati abasajja abaaliwo
Chiwuwa bainanga studio zaabwe nenga balete no waka okumastering eno so nga chabeyi nnyo nze kasana funo obufunyi receipt nenjifuna receipt ya Dream Studio wagiterekawa ayayayaya nga wakiri nsula ekirala ne ati Dream Studio njibanja Luyimba nembera nako awo olabaawo neresa okulya neresa okunywa neresa okwambala weresa okukwana in those days nokulya nali sikyalya nga ndya chapati lwa Luyimba nga ndya bubi natuka ekiseera nga sikyasobola kufuna sente za taxi ng'oyabise nga njabise nga nina kutambula butambuzi naye kutambula okuva emukono genda ekamoocha tekyandi mu kibuzibu lwa nsonga fe twalinga tutambula nnyo nga tuve waka watambulaga okuva emukono paka kamoocha n'ebigere kati nze tekyamberyanga kizibu lwa nsonga fe twatambulanga nga fe twalongosanga ennamugongo ku kiggwa nga tutambuza bigere nali namanyirawo nga twatambulanga mu lunaku lutuuka mukola mutya olw'okurekodinga ennaku ze natambulako zalinga 6 mu lunaku lumu mukyala wa papa Misa kinamukubira essimu ng'ayomba nga amulanga butalya waka kyamisana bane ebintu nga kirimu Katonda omukyala bamuyita Nakaayi nga tugenda kulya nga tozze katubeere waffe tulume lwaki buli kaseera tolya naffe kyamisana n'agamba jjajja Tone kaŋŋende kandi ekyemisana giranga okukola baali bamaze abasajja baali balina ssente oba kya mikisa omusajja yali amanstaringa album naye ng'olwedde Oluyimba mu bantu gye luli radio lukubwa nga balumanyi naye nga tava mu studio naye ng'Oluyimba nga tepo tenaba kufuluma nga album tenaggwayo nga bali mu kugimikisinga naye ng'olwedde Oluyimba nga lwolumu olutunda tepo lwafuluma ddala yaluteekayo dda omusajja n'afuluma n'asimbula emmotoka ye n'agenda jjajja Tone n'aŋŋamba musajja w'emukono bw'oba owulyanga Oluyimba olumanyi bulungi lwogenda okulikodinga yingira jangu wano nyimbiremu tulikodinga amaloboozi ogende eka ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu obunkenke obuyitirivu ennyo Oluyimba lwe nali nina okulikodinga lwambula nagambye omuntu omusanga nga alya enkoko muleka alye omuntu bw'omusanga n'omukuba omukono akutwaleko n'agaana tomunyiigira people they suffer I know nze nkubuulira okubaawo abantu batoba okubaawo Oluyimba lwe nali nziza okulikodinga mu sente zange bujjo ze newana nazo nali siri newana nayo mu nsawo Oluyimba lwabula olwo muzimu gwa Nankya nali maze okuluwandiika nga lwe mmanyimu nga ate lwo ndumanyi kubanga nali situgyamu mu maaso naye ng'Oluyimba olutuufu lwo lwabula nali ngenze kulikodinga Oluyimba lwange nali natuma sikyawasa mbivuddemu ntidde babyabo miyayo gimmanyi kulya chikeni twakowa emugende mufumbirwe Kongo beetaga wano mukyaddiba nnyo olwanneeyisa nali ngenze okulikodinga nalubula nentandikwa yambula nga nze nandiribira bwe nti jjajja Tone n'aŋŋamba kati omanyi kyogenda okukola linda ddeeti yo wangi saamugamba naye omusolo gwannuma nkibuulidde nawulira nga njagala fuka naye nga n'okuvaawo bwe nti ndaba nfiirwa mulala yayingirawo tugende mu maaso ngamba funa budde bwe tufunye bwe buno jimbako byojjukira ebirala tuli byongeramu nimuga Jjajja Tone nkendereza ku sipiidi omanyi nendi kasajja katono ate kampi nikasajja katono nga olaba nikasajja katono ate ndi kampi
kati obutondo bwange nedoboozi siri eddene nnyo naga Jajja Tony nkendereza ku sipiidi koye neŋŋamba kati awo olinda date yo waddamu kyawo nemuga Jajja Tony waliwo olulala lwemmanyi lwe tuba tulikodinga olwo lwolumanyi mbadde nakaluyiya naye lwompulira ndumanyi munange omugamba kandi kodinge mu luno ngamba jangu nyimbiremu nga tutuula oluyimba lwa muzimu gwa Nankya nga bw'owulira lutambula lwe bwe lutyo bwe lwali naye ebigambo by'owulira ebiri lulimu kati si bye byalulimu mu kusooka ebyalimu mu kusooka byali birala kale tebyawukana nnyo naye biri byali birala olwa speed operation yampadiriza okukola editing kwolwo kubanga Jajja Tony bwe muyimbiramu just to sample asobola okufuna touch nangamba bw'oba tobijjukira bulungi kwata ekitabo kiikyo ne peni iyo genda eri mu sound room owandiike verse nga bwe nkuba ebidongo wano omusajja ne muyimbiramu abataka b'ebibuga bange mwanguwe ab'ebukunja mujje wano nze nabayise bino bisana ne faaza genda mu kigo ewammasekulo muzimu guluguma nangamba lekeraawo bano isaya kiina talenti Jajja Tony ayina talenti kyokka kyali kimala nagamba lekeraawo genda okole editing verse ozaawulo kiteeka papula ngabye Jajja Tony mbimanyi nenzira mu sound room nentandika okuwandiika mazima ga Katonda mu ggulu verses nalina oluyimba nga bwe nalina luwandiika nali sikyalujjukira kukiba pressure Nankya naye olwokuba nti nno kye nali nnyimba nali nkimanyi naddamu buto ne nkola verse ezo kati ate nze biri bye nali nasooka okuwandiika nali nayita bbali ojjukira bye wali wasooka okuyiiya bye nali nasooka okuyiiya byali bigenda bitya bane sikyajjukira nnyo okay tugende maaso nali nayita bali kati mu kaseera ako nawandiika ekituufu okusobola okwanguyirwa nawandiika ekituufu nti kituufu namusanga ku speaker hotel ne mukwana nangamba bwati nempandiika ebituufu nakola verse zange bulungi verse ziri 5 lulimba luli mu dakiika mmeka 7 7 ya nenzija nangamba abiteredde bulungi nti osobola obiyimba ko nze nsobola nangamba tukwate amaloboozi n'osumulula Katonda nga nnyambye olwo n'okkankana sikyakankana okakkanye zikakkanye nentandika okulikodinga banange byonna kuba kugezesebwa naye no album gye nakola osanga netakwatayo byonna kwali kuyita mu kugezesebwa naye singa nali sambalangako headphones nali nja kulemerwa okulikodinga kuba omusajja yateeka ebidongo mu matu gange producer oga ekidongo wano nempulya oluyimba lwonna ndufiiringa n'olyoka oyiwa mata ebigambo byonna nembifiiringa nembituulamu bulungi nnyo bwe twamala okulikodinga verse esooka nangamba waliyo chorus nti nangamba giyimbe chorus egenda etya gy'oba otuba wano oli muzimu Nankya wumulondeke engeri gye wafa omukwano gwayonooneka ndabira kafaananyiko kakanondeka sabisa kisalinda gy'oli gye nzija keeko nga Katonda okimanyi nti nno oluyimba lwa Nankya Pastor Yiga yateekamu ku ddoboozi omugenzi yayimba layini ki kati ako kakolansi ye yakayimba era yawabitankudde mabega wansi eyo wansi waayo waliyo eddoboozi lye eddoboozi lye lino oli muzimu Nankya wumulondeke ngeri gye wafa omukwano gwayonooneka ndabira kafaananyiko kakanondeka sabisa kisalinda gy'oli gye nzija
jeriri wanse ya kubakinga eddoboozi lye yes ya bakinga bagita eyabati olto tena sort of wechityo ejja kuba byonna awo mbankulese kadi so Pastor Iga mukwatagana mutya naye Pastor Iga yaliyo mu studio eyo yali ya bookinga ngali mu myezi egiddakaawo ng'ojjeko jange yali myezi egiddakaawo kati nga naye ndowooza bamugamba asigale ng'ajja kati byebyo ebiseera si yali ayimba wabula yalinayo omuyimbi we nabbi omukazi abo baana bajjo yalinayo omuyimbi we waliwo omusajja yalinga wayiga eyo yimba erinnya lya Yesu lirina amaanyi yalinga wayiga eyo nga musajja ayimba bulungi yeah, remember that guy nera simanyi linnya sijjukira naye nga ayimba erinnya lya Yesu ayimba bulungi nnyo gwe yali alese nantera bwe yawulira engeri gye nnyimba mupasa n'asanyuka mwana ayimba bulungi ono abimbi akadonkamu bano n'akwata rhythm n'agikuba omanyi Pastor Iga yali abimanyi yali mudongo nenkola nenvaayo nemali mba nakamaliriza bwe nti okuyimba verse esembayo bannange Papa Misa kinayingirawo nga amaze okulya ekyemisana nayingirawo omusajja yakozesa ndowooza nga 2 to 3 hours n'akomawo nayingira studio ye jajatoyi nangamba genda nja nfunire enamba y'essimu ko nsobola okukufunira enamba nze mwennyini nali siina ssimu naye nga mukwano gwange alina essimu ani oyo honorable ng'alina essimu ng'era enamba ye ngiina era gye nnawaayo munange nga ŋŋenda ntambuza bigere nenzira emukono nenzira ewaka nentuula kakati nga bamaliriza alubamu eyo eya Papa Misaki budde obugenda mwezi gumu 2 meya ngamba njagala kulikodinga nyimba zange tugende eyo nekamocha nimganze mmanyi nayo gye nalikodingira nayo koye nangamba okakasa koze bwatyo nga wakana kanye tugendayo nabukinga naye yabagamba nze semugenda kunteeka ku byasimanyi bya myezi biki nze sawo nannyonyi neŋŋenda ebwe njagala nkola ebintu biggwe naye omuntu tukole nnyo ssente n'amannya omusajja agenda mu studio lwe yasasula lwe yakola gwe bakugamba myezi ena bampeena naye nga ne Pastor Iga akyatambula eyo omusajja bagamba nze mwagala ssente mmeka oluyimba luno njala tuddukemukka olutambi awo oluyimba luno lufuluma olusooka ddyo duwulira ku leediyo kati oluyimba okumanya lwanyuma jjajja Tone yalundeetera emukono ovanga ne ku kinu nga kirimu omukisa oluyimba nze mwenyini okulufuna balulirira mukono jjajja Tone yavuga emmotoka n'ava ekamoca n'alulirira emukono n'alukuwa naye wakati awo yampitamuko yankubira yakubira honorable nga neetaaga neŋŋenda nangamba ekikuyisizza kujja kuwulira mu bye nakubye mu bintu byo oba byebyo oba mulimu ekigambo kyowulira nga bwe wakiyimba si bwe kiri kikyuse sajja ekyo baba balina experience bamanyi business Tone yani ayita nze ngende nkebere mu waaka we masekulo neŋŋenda n'abikuba yali yankubira track 3 yasooka nakuba endongeri ya Back Simba nancha Back Simba nga wa Back Simba nakuba neye digida nakuba nendera ngeringa ngeri muru Back Siraga nemugamba
Bakisimba lufu. Bakisimba lufu tululeke. Neno baksiraga nedda. Tulukume mu kidigida kino. Ekakadongo kamu. Kagama eyo eringanga afbandi. Afbandi. Endongo ya kati endongo ebyo biwanvu babimanyi nnyo. Bimanyi nnyo. Ne afbandi. Munange. Ndo liserebu kuno kukyalo kuno. Amina. Munange. Nga nondako enkubeyo kubanga ndimu ekidigida. Kubanga ebyo biseera nali amanya amaze okugakyusa. Olwedde omanyi ensi gye gyerutwala. Mukusooka wali weyitaani? Nani netaganga gewaka. Kakoza. So nofuuka Masekulo. Nendaba nga lijja kunkalubirira nnyo kulituusa. Omuntu okulipiikinga. So erya Masekulo livaawa? Masekulo. Okufuna n'erinnya lya Masekulo nalituula butuzi nendiyiya. Nze okutuuka okugenda mu studio yenene okulikodinga. Nali mpise mu bizibu bingi. Naye nga kibinteekesaamu kisa. Kya Mukama. Nga nze mwennyini nina kisa. Nga ndeeta ebiri ebya kyaki eri byetugamba. Bw'omuntu wakubako ttama lino kyusa ne lino. Ekisa. Masekulo. Mase kitegeeza ekisa. Then kulo kitegeeza ki? Kulo. Kulo zino njala. Enjala. Njala. So gwe ekisa ky'enjala. Bw'oba otegere nina ekisa ate onfula nnyo wa kisa nnyo. Nsobola okuba omuzibu. Nkikunnyonnyodde. Nkibannyonnyodde. Kati eyo nanjagala tuveeyo. Oluyimba walukolera video. Oluyimba balulese. Oluyimba lutambudde. Lufuuse hiiti. Oluyimba lwafa hiiti kamooca nga tonanafuka hiiti walala wonna. Njagala tutunuulire. Ki ekyakulemesa okuddamu okufuna oluyimba bwe luti? Muzimu gwa Nankya. Omanyi music wanjawulo. Music wa kadongo kamu. Music wa message. Wanjawulo ne music waraga oba omulala yenna. Kitegeera? Ya. Kati olaba abantu bayiye ennyimba enkya n'eggulo naye ne weesanga nga zifaanagana. Ne zifaanagana kati nga ennyimba za love. Zonna zifaanagana. Kyova olaba era mbaga abaana bayimba love bakyuseemu mu style. Bayiyeyo ku birala. Oluyimba lwa love lufaanagana. Kuba mwena muyimba ku kintu kyekimu. Naye oluyimba Muzimu gwa Nankya agambye kati myaka 14. Luyimba kyo lufaanana. Tewali. Lwefaanana lwokka mu ndongo n'obubaka. Ki ekyakulemesa okuzza ku luyimba olwo? Kati okuzzaako oluyimba lwanfuukira nange ekizibu. Nange nnyini lwo lwanfuukira ekizibu. Nti bwe kimala okubeera nga kyakunjeeya. Ayina omuzimu yawasa emizimu yawasa mizimu bla 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 bla. Kyakunjeeya. Kyamala ne kifuuka paati ya bulamu bwange. Erinnya ne linvaako ne mbeera nga nze Muzimu gwa Nankya. Okitegedde? Owulira otya abantu okuba nga bakuyita Muzimu gwa Nankya? Bulungi nnyo. Ate wano mu nsi nze muyimbi asinga okunyumirwa ennyimba ze. Nze nnyumirwa ennyimba zange. Bagamba abantu obwere babeera bageresa ebigambo yagwa. One hit wonder. Bikuyisa bitya? Tekiina na kyekinkola kuba tekinzijjako nti nze Masekulo. Tekiina na kyekinzijjako. Tekiina na kyekinfuula because nakuba oluyimba olwo nga nsima musenyu. Nga nkuba block. Nga sirina wadde bicycle. Olwaleero nina ewange neevuga neggulira neggalira. Teri muntu ajerega muntu ali mu level aba w'amaanyi. Era bosanga boogera by'ebigambo obasanga eyo mu ghetto. Babeera bwe biti abaalemwa. Be bagamba abantu nti baagwa. Be bayogerera abantu nti baagwa. Genderera nnyo. Obula basanga eyo down class. Be babeera boogerera abantu. Ekyo kye bayita omuntu okukola erinnya mu nsi ne ligenda mu nsi. Akimanyi obuziro yakitegeera. Masekulo patula balyagadde okumanya oluyimba lwakusobozesa okulinnya ku nyonyi. Mu butonde bwange nze ng'omuntu nze mwennyini nakiremesa.
tujja kukulimba tolinyanga kukunyonyi eyo ino chance zaaliwo zaaliwo zonna ng'omuntu ntya ennyonyi ng'omuntu ng'ogituddemu oba ng'eyita mu bbanga awo nga ngituddemu okugituulamu njitya totulangako ntya ennyonyi sigitulangamu njitya ng'omuntu kubanga waliwo omusajja yatwala nafunako ko diiru twali tugenda ne basaala short ebweru bamuyitanga ani omusajja oyo promota sengo bambi yaleeta programu nga yagala tugende naye ebiseera ebyo music yali azzeemu ekintu kyebayita bamanagers omanyi ekyo kizze ku mulembe guno tekyaliwo ku mulembe gwaffe kati nze nkulaze natoba nze kampaka nze mukama wange ono mukwano gwange honorable Muyanja yankwatako okuva nafulumya audio kasa nafulumya audio nankwatako mpaka naye netobera nzekka okay kakatabo kalinayo passport ogirina eyi kati nina byonna anti saalinya nnyonyi naye nayimbi ngenze Rwanda nengende Sudan ng'oyita wansi nga mpita wansi toyinya era nnyonyi okay oli kuki kati we tukusangidde kati okola ki namanya nze ng'omuntu namanya nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo second ndi mumativu n'ekyo kyoli n'ekino kyendi batugamba osiiba mu nnimiro mande tusande oli maki sisobola siba mu nnimiro kubanga ebirala bitambule bitya nina ebirala bingi byentambuza naye ennimiro yange njagala kuba mmanyi kyempa nsinga kulima amatooke matooke n'ebintu byaffe bya bulijjo bitambula speed bya bulijjo sigula mmere amatooke galima ku bunene ki obugazi ki nina ettaka butaka bwanjawulo ettaka kwennimira kati ebyo ebisinga obungi ziriikazi 2 nenzirimirako ebitonotono n'obulala nabo nembulimiralimirako butonotono kati ennimiro empa nembaawo sirina kuwankawanka kwonna sirina abaana bange basomera mu masomero ga bbeeyi abaana nina 2 ekyetera abantu obuzibu mu nsi nabeera n'embeera y'effutwa kuzaala nnyo mu kulaba okuko olowooza ki ekikuumidde Bebekulu Bobi Wine Chameleone ku ntikko ekibakuumidde waggulu kitone kyabwe first of all mawulire mawulire ekikuumidde abayimbi waggulu mawulire tewali kirala bwe ngamba nti nno nzije mbeere mu matu g'Abannayuganda every day nkisobola bulungi nnyo kubanga nina busobozi naye nakoowa ndi mumativu nakoowa stress yeggwe abaganda gwe bagamba nti oyo akamirwa bina sikamirwa bina naye music industry ogirabe ya Uganda wano ekuwa stress bakuwa stress bakusaba ennyimba empya abantu abawagizi radio zikusaba ennyimba empya zikusaba sente baba wagizi batamanyi nti nno oluyimba oluteekamu sente tebakimanyi kati nze byamalamu amaanyi oluyimba luggwera mu millions 5 ekitone nnyo niyo omuwagizi alufunira ku nusu 5 sina kindi bwerere n'obwerere bluetooth kati bali mu zi group za WhatsApp omuyimbi byakola byateekamu sente ennyingi abifunamu atya kati nze nabiraba dda nempumula nendekerawo ko nasendeza abaana bange Masekulo tugenda kubanga tukuleka olwalero naye tujja kwongera okunoonyaako ku piki y'oluyimba olwo nga luli ku maximum luli ku climax waluganzaamu abakyala bameka abakyala olimba nalufunamu omukyala omu ye mama wa muwala wange thank you okay tetugenda kubanga tusukkawo njagala kwebaza muganda wange thank you so much nja kwongera okunoonyaako program yaffe enaddako okukola naawe tujja kuba tutunuulira okulunda manya okulima olunda n'okulunda
okulunda waliyo kebyo okulunda bitonotono. Okay, tujja kutunulira obulimi n'obulunzi program yaffe egenda okubanga eddako katulwaliro katukuleke. Njagala kwebaza Honorable Muyanja Ssenyonga Johnson. Omusajja oyo asala kwebaza. Ayambye nnyo ensi eno. Tukwebaza nnyo Honorable webale nnyo baddala. Njagala kwebaza obudde bwo n'okuba nti nzize nkukubira ebbanga ddene nga tetukwatagana lwa timing naye emirundi gyonna gye nkukubira siri mwangu wa kulaba sirabika kituufu ofiirwa nnyo lwenkubira obeera mu kuziika obeera nnyo Honorable. So njagala kwebaza Farouk, Idris, Daniel, Keith, Anthony. Thank you so much. Njagala kwebaza Dynafarm, Roast Coffee Academy, San Cargo Shipping Company, Almeridian Ventures Limited. Mwebale nnyo mwebale. Tusinzidde Mukono Kyaggwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Ibrahim Kasage manyaga nkulwa Extra Digest mugoba nsonga mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.